Atenderezebwe nnyo agulumizibwe wanga Namugereka Kiwa Mirembe amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago. Nkomyewo ku nsonga y'omukulu Kivuunika Ntamu. Olwaleero lwena kuloyogeddeko amazima bukyanga obawo mu nsi. Kubadde weefuula Busamize, weefuula munnanno na buwangwa, naye olwaleero oyogedde amazima nti oli mulokole. Bukyanga oyogera tokyogerangako. Naye okyalina ebyokuyiga bingi. Ate nno nnyo ekirungi nti mu byenjogedde olina by'oggyeemu era nkwebaza. Tuwebale kujjamukko. Omanyi teri kubala kuva ku 10 kutandikira ku emu. Aye n'okutegeera omwana atatandikira mu secondary oba mu P7 atandikira mu baby class. Kati sooka omala okusoma. Mpola mpola ojja tukka mu kumanya. Era yawula ebintu bino byonna obyawule nnyo. Ekitabo Bayibuli nawogedde wakago kyogerako kyokka nenze nawogedde ku bitabo byonna. Omuli eky'Abakatoliki, omuli eky'Abaprotestanti, ate n'eky'Abasiraamu byonna nti byaplaningibwa abo era abaali ab'emyoyo. Era gemanyi agensi gogereko kituufu amanyi agensi gasinga. Naye ennambiko y'amaanyi ago bw'entambula yago olugendo lwago gasinziira mu mawanga gaffe mu bika byaffe oba mu nzija zaffe okusinziira. Kifaanagananga bw'olaba nti ekkubo wabere ekkubo etuyita erya main kati kangeze nti Masaka Road okuva e Kampala ogende e Masaka. Amakubo ogajja Masaka Masitense nino ne livaako ino ne lidde ne liyingira ino ne livaako olokotuuka e Masaka. Naye emyoyo gy'obuwangwa bwe gifaanana oba obutonzi bwe gifaanana nti mulimu amakubo ge tulina okuvaako ate mulimu amakubo ageragano tugattako. Kyokka tojja kusinziira businzizi Masaka obuuko gwe Kampala. Era ojja kutinda mu kkubo ekutuusa ekutuusa Masaka gy'olaga. N'olwekyo tusaana okwetegereza ebintu ebyo mu nnambiko entuufu. Tusaana obyetegereza mu butuufu bwabyo era n'engeri gye bitambulamu. Tosobola kusinziira businzizi gwawo n'ogamba kati nkutte ekitabo kino era kinnuŋŋamya. Enjawulo y'ebintu yenzivunulayo ebigambo gy'obivuunulamu. Era njala nkuzzeeyo ku kigambo kinnyini eky'okwogera kyoyogereddeko. Ennyanja egyolaba eyogeza olulimi tuyita olusese. Era gugambye akapera. Akapera kalungi kituufu ke kaveera oba ekiveera kye bakozesa. Nejjukira kye bayita engezi. Njala nkwawuliremu ebigambo bino wammanga. Ennyanja erina gye tuyita amayengo g'ennyanja. Amayengo nno mu kigambo ky'amaanyi kiyitibwa amaanyi g'ennyanja. Y'empewo ey'oku mazzi bagayita mayengo nekitegeeza amaanyi kikitegeeza. Kyokka mu mpewo eyo mulimu ebika byayo. Ebika buli mpewo ena weeyita kigenda bulungi nnyo. Mulimu empewo gye tuyita ey'omuggundu. Kyokka mulimu gye tuyita oluyanja. Kyokka eri empewo gye tuyita engezi si ya kungulu. Empewo mpewo ya mu mazzi ya mu nnyanja. Era ebeera mu mazzi wokka. Ne kyokka ya maanyi nnyo. Era njala nkulage engezi kye ki. Ennyanja erina emiteeko 3. Erina omuteeko gw'amazzi ag'okungulu. Gano ge tulaba agafuumuuka agatambula n'empewo okusinziira ku mbeera y'obudde gyefaanana. Kyokka eriyo amazzi aga wakati awo agatambula wakati gonna gatambula engeri gye gadda sayidi ki. Kyokka eriyo amazzi aga wansi ddala osoosanga amazzi ag'okungulu n'aga wakati n'aga wansi akwata sayidi za njawulo. Amazzi ge tuyita ag'engezi ge mazzi aga wansi mu nnyanja aga wansi. Awo ge mazzi agasinga okuba ag'amaanyi mu nnyanja. Nnyanja zonna zigalina kubanga ge mazzi agatambulako obutonzi bw'ennyanja. Gasobola otambuza ejjinja eryenkana ennyumba eryenkana kalina. Gasobola otambuza omuntu omujjawo ne gamutwala nagukira e Mombasa. Gasobola omuntu okusinza ennyanja gyekola ki gye beeyagadde. Gasobola okukweka omuntu ekintu ne kibulya ddala. Agamazzi ago ge bayita engezi tegabeera ga kungulu. Bw'oŋŋambye nti omuntu yali alina wawagamidde naye nga engezi emukutte ate nze nsoose kulowooza nsoke kyensobola okulowooza naye bwe omaze okinnyonnyola bulungi ne mmanya nti otegeeza mpewo kuba engezi mpewo ey'omu mazzi. Tuvunule ebigambo bino osobola okutegeera ekigambo kye kitegeeza. Ekigambo ky'engezi tosobola kugiraba wano mpozi ng'osobola okukka mu nnyanja wansi ng'oli muwuzi oyawula engezi. Nza kubuulira kino nali mpuzeeko era mmanyi amazzi. Kitegedde si mpuga eno ey'okubugamu obuwuzi eyo mu bidiba. Empuga eri professional ey'ennyanja kuba gwali mulimu. Mmanyi kikola ki kyetegeeza era osobola okubyawula. Era byonna mbikwawulira lwa nsonga nti
emyaka ginakola emirimu egyo sijjabuvuye kuba sevubangako nenyinza okugamba nti mmanyi ekiyitibwa ennyanja naye nsobola okuvulula ebigambo byonna byogedde. Tuddeyo ku kigambo eky'ebitabo era lwaki ogaye nti balimba. Waaliwo abasumba abaali ab'amaanyi. Wawulirawo ku musumba ayitibwa Balabye Ekkubo. Waliwo abasumba ab'amaanyi. Waliwo ku musumba ayitibwa Kiwedde. Waliwo ku musumba ayitibwa ab'amaanyi. Waliwo ku musumba ayitibwa Godfrey Lule. Abo bonna banjogerako bali b'amaanyi. Ate balinanga n'amaanyi n'agaddala ddala nva ku bino gwe bibagabira bino. Kubanga Balabye Ekkubo era asobola okulagira ekintu ne kibeera ng'alina ekigambo. Naye omanyi amaanyi ago yagafunanga atya? Yagafunanga mu nsozi. Era yali mutabaazi. Naye ng'ate musumba. Kigedde. Ddayo otegeere engeri ebintu bye babikolamu. Ddayo otegeere engeri gye bisinziiramu. G'ofaanagana n'omuntu omwana azaalibwa mu maka amanaku. Olw'okubanga nti alina mukwano gwe azaala maka amagagga ne yeegaana amaka ge ne yeekwata ku famire eri eya mukwano gwe ey'abagagga erina ssente era ne tata we oba nnyina n'amwegaana yamwegaana n'aga nti nzino gye nsinziira kubanga olabye nti be balina ku ssente era be baana abawala b'osanga nga asobola okwita omusajja okukyala n'amukyaliza ewa mikwano gye n'abalaga nti omusajja n'amulaga nti famire ye ofaanagana n'abantu afaana bwe batyo naye endowooza ebeera nfu. Kigedde. Ebyobulimba bingi nnyo ebiri mu kintu ekyo ky'ogambye nti si bya bulimba. Eddoboozi kisoboka okubaawo, eddoboozi buyiza bwa kiwanuka era abalubaale ate ffe abalubaale bye tubifuna nnyo simira bya kyewuunyo nga abalokole mu byewuunya olw'ensonga abalokole kijja buzi naye ffe ate ng'abalubaale ebyo eddoboozi kyetubeeramu ne kunnyonnyola ekyokkola omunaku nnyonnyola ekigambo nga eddoboozi erigamba nti yakulimba ekintu kyagamba kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Nyinza okuba kyenkusomesa nga oluusi kisomanko naye ng'ate eddoboozi likimbulira ne kikusomesa ate era n'olwekyo ffe tubeera n'amaanyi ago naye nga gabeera gakolererwa abalubaale baba n'amaanyi ago era tuzannyisanga abantu abalubaale tubazannyisanga akoleka bulesi n'akoleka kubanga talina kukozesa maanyi ge bubi naye abalubaale balina amaanyi balina obuyinza naddala nga yabukolera mu butuufu bwabwo balina amaanyi. Kigedde bulungi. Ekitundu kyogerako eky'eddoboozi buyinza bwa kiwanuka y'eddoboozi kyokka gwe olwokuba tokitegedde olowooza nti Yesu yayogedde n'ogenderayo bwetyo. Tuvunula obubaka buno walibadde oyigire ne mu kino wasana nakyogerako. Tuvunula obubaka olwaleero nze ne mbuvunula Salongo Mawejje n'abuvunula Salongo Matovu n'abuvunula Mama Nabbona Najjita n'abuvunula naye nga twawukanye bye tuvunudde. Lwaki olowooza? Obubonero obulimu buli omu alina engeri gy'akalabyemu n'ekigenda okukavaamu. Naye ekyawula ku ffe ffenna bavunudde kwe kuwa omweso ogulimu. Bw'otakola kino ogenda kubayo kino ne kimala ne kibeera kitegeeza kinyogere kiki. Naye amaanyi ago manyi gye tugajja? Amaanyi ago tuba tugajja mu myoyo egyo egyatutendeka egyo gye twakolerera. Amaanyi ago bwe gava. Kyokka tosobola fubuka bufubutuse eri n'ogamba muntu nti ndabye ente ente genda kutta ndabye omusota gw'owedde genda kukuluma. Tekisoboka kubanga oba totegedde kye kitegeeza kati mwe kyemugamba ekyo oyimiridde ku Bayibuli kubanga gy'okkiririzaamu. Gw'okimanyi nti abasajja abo abayindi balina ebibumbe byabwe bye basinza naye nga bw'afuuka n'akisaba era afuna kyayagala kyogamba nti oyo aba Katonda obuga kyogamba nti bwe butuufu olinga ky'otegeeza. Kinaabadde ngezaako okukulaga tewakitegedde. Nabategezaako okukulaga obuyinza bwa Bayibuli gye busibuka era n'entambuza yaabyo era bw'abaani. N'engwawula obuyinza bw'essajjayo obuyinza bwa Qur'ani. Qur'ani eyo gye twogerako mulimu n'essuula nnamba. Mulimu essuula eyitibwa Suratul Kafiruna. Kigambo kya Luwalabu ensula y'abo abatakkiriza. Fakafiruna kitegeeza abantu abatakkiriza. Suratul Kafiruna eri mu Qur'ani. Era bw'oba ogigobedde obulungi bw'obanga obadde osoogimanya osobola okwewuunya nti ebintu bino byalimu enkayana byaleeta okuba nti byawukana nnyo kubanga agamba kul bagambe ya ayyuhal kafiruna abange mwe abatakkiriza la abudu mata abudun siri asinza mwoyo mugemusinza siri asinza mwoyo mugemusinza wala abudu nama abudu era nammwe temusinza mwoyo nze gwensinza.
ule abegana yani Muhammad yaga nti bamugamba naye ogamba ani amugamba yani ijajjawe yego yayita ndi Katonda ale kitufu era aba Katonda nga nawe jajjawo bwakulambika nagamba gende walusi okola omukolo beguti jajjawo akutumia ino bwa Katonda bwakugambye nagamba togezanga n'olunda embizzi wano akugamba oye Katonda wero teeka alisiza nze mu nyumba yange tebateekamu kino oyo ye Katonda bye buyinza obwo obukulagira obukuwa ekyo kukola bwe bwa Katonda obwo gulaki obo olowooza nti bwa Katonda bulina kuva mu Bayibuli nga Yakobo agambye ne Pawulo agambye olowooza Yakobo yaani era Pawulo yaani simizimu olowooza nejijjo abayi zina jjajjange erinnya lyange mu bujjufu yenze Salongo Mawejje Kabanda Sentamu Kasibante Lwere jjajjange Lwere wa Sentamu wabeera zze naŋŋamba ekigambo abayi kyangambye kiba kikyo aba kigambye nze naawe bw'aba ntumye ekigambo ekyo ng'akiŋŋamba akiŋŋambye nkigambe bazzukulu be amakulu abava mu lunyirirwe bazzukulu be abava mu lujja olwo naye tayinza kuntuma ngene nnoonye owakati nvuma nnoonye ow'emmamba mugamba ekyo yensobi bali bo gye baakola nga bagala bafugirako mwe ne mugitwala nti yammwe bali baakola ekintu kyakubafugirako mmwe kufugirako nsi naye nga bakulembeze kiyitibwa Katonda mmwe kyemutamanya Katonda kyeki n'olwaliro muliwono temumanyi kiyitibwa Katonda kyekiki era ensonga lwaki mukyakkiriza mu bintu ebyo ennyo ekisusse temumanyi kiye kiyitibwa Katonda oba Katonda buvaawa buviira ddala muggwe naye amaanyi ago gafuga ago ensonga lwaki olaba nti omuntu bw'abanga afudde asobola okukunyumiza ebiri e Canada naye ng'ate afudde afiiriddewo mu Masaka asobola okumanya ebiri e Kalamojja naye ng'afiiridde e Masaka lwaki nti aba ali mu bwamwoyo bwe buyitibwa obwa Katonda obwali bali mu bwaki mu bw'omwoyo ebintu bino musaana okutegeera obulungi bisaana otegeera obulungi mumanye bitya bwe babikola era omusajja oli musuula eri yawunzika aganye okwegattako abo abantu abo nomanyi byalaganye okwegattako be bali abaalina enzikiriza eri eyo gye basangawo gye baali bagoberera okitegedde gye baali bagoberera yawunzika aganye ogyegattako lwaki ng'alinawo ekibinja ekyali kimulambika munono ye oba okitegedde n'olwekyo ennono kintu kikulu naddala ng'egobera ekitundu kino kyetuyita ekyobutonzi kitwogerako kyokka ekitundu ekyobutonzi wadde nga weekiri obuyinza obukira mu bika byammwe bukkira mu nzija zammwe bukkira mu bajjajjammwe ne bujja ensonga lwaki ate ye Omuganda yalinga mugezi nnyo ate era asigala era kyali mugezi nnyo nti yamanya nti omuntu alina okwezuula n'akuteerawo enkola ey'okumanya nti nze Mawejje mutabani wa Salongo Kabanda muzzukulu wa Sentamu muzzukulu wa Kasibante muzzukulu wa Kananiya Kabanda muzzukulu wa Mawejje n'omanya nti ndi muzzukulu wa n'omanya nti omuntu gw'ovaamu n'omanya olunyiriri mw'ovaamu ndi kusigalira walakira n'omanya nti ndi muzzukulu wa Kayiira kigedde kyokka n'otakomaawo okuzuuba Kayiira n'omanya mbulere bagatta mwenna ye Buganda nti oli Muganda ewa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi owookubiri olaba engeri gye kijjamu kyokka naye ate nenyina n'atakomaawo oba okitegedde kitegeeza nti okumanya kwaffe kukulu nnyo okulaga gy'olaga kubanga toyinza kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ova ekikufuula okumanya nti ngenda Kampala kwe kumanya nti ndi Masaka ekikufuula okuba nti ngenda Kampala kwe kumanya nti ndi Luweero tosobola kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ova kirugezako okukulaga kyekiriwa nti bw'oba onoolaga omuntu ekkubo sooka omanye waali oli ludda wa ndi mu paaka ki paaka empya ogenda wa ngenda Mitiyaana ogenda Mitiyaana nti ye genda ku siteegi y'Emitiyaana emmotoka nyingi ezirimu naye mulimu siteegi y'Emitiyaana particularly ng'eyogera ki siteegi abagenda Emitiyaana nti beetwala
okitegedde natalinya ndala ziriwo kati goli ku stage mu paaka naye tumanyi stage gyogenda kulinnya naye ogamba bwe nninnya neŋŋenda emitiyana nsobola ovaayo neŋŋenda eruweero ebintu byoli mu kulambika abantu byogezako okulaga ngezako okubakanya ebimpakanya bye bino byogera otaba mukyamu nnyo naye ngezako okulaga nti omuntu olinga ng'amugamba nti bwe mbeera mu paaka nsobola okulinnya ezigenda emitiyana bwe naavaayo nja kuyitirayo ntuuke eruweero kituufu osobola okukikola tosobola omuntu agenda luweero ate muga asooka ogenda emitiyana waliyo ki watya nga otuuse emitiyana n'otavaayo olaba weezudde kyeregezako ekyo okulaga ekyo nti ebintu bino byalinga byawukana era otunula nnyo bayibuli egyo mwogerako erimu obubaka bw'abantu Pawulo omutume yaani omutume kireza aba mubaka alina obubaka omutumiddwa oba bw'alina okutuukiriza kati ate gwe oli mu nnyingo y'Abapawulo abo batume naawe oli mutume kubaga ndi mukama we yakutuma n'agamba tegeeza abantu ekivuunika ntamu tegeeza abantu kino kale ate awo ky'oli mu kukola kiba kya njawulo naffe abagoberera ennono n'obuwangwa tuba twawukanye kubanga n'ennambiko zaffe zaawukana gwe okimanyi nti ffe wane waffe mu nkola yaffe eya lubaale nti tuli bannayuganda ffenna naye mulimu agenda okuva mu Northern Uganda nga tagenda kukola nganza ali wano mu Central Uganda bwengenda okukola ate eriyo agenda okuva mu Western Uganda atagenda kukola nganza ali wano bwengenda kukola ne mbika mwennyini nti nsobola ogenda mu kika kyaffe ky'embogo ne nkola omukolo naye ng'ate bwengenda gukola gwagenda okuva mu kifo ky'emmamba si bwogenda ogukola naye ng'ate omukolo gwonna mutuufu lwaki nti ekika mwenva okugeza nti wano waliwo ebika ebijjuddemu obuyinza nga buli ekika ky'abengeye walaba ekika ky'ab'obutiko ebika ng'ebyo wali ekika ky'ab'empeewo basobola okukola lubaale yenna basobola omukola naye bateekeddwa okukolera ekitundu ekiyitibwa mawuuno lwaki nti mulimu ekitundu ekyo eky'obusungu ekyamulongokizza ekiyitibwa ekyakikunta ekyekkungu ajja kukola mawuuno ajja genda akole ekkungu ateekeddwa okukola ebitundu ebyo kuba obuyinza obutambulira wamba olina obulongo ate bulina ekitundu ekiyita ekyekitambo oba ekitambirizi buyinza bukulu nnyo okimanyi nti nno ebika bisobola okukola ate nga ggwe osobola okubeera ow'engabi n'otagenda bikola lwali n'omukwana atereera n'emikaafu mwennyini nnyini okimanyi nti omuntu asobola okwasamira lubaale naye nga wa mu kiggwa kya kika kyammwe amakulu nga mukongozi wa kika kyammwe kyokka okimanyi nti wali omuntu asobola osamira lubaale ng'agenda kubeera musawo lubaale nga wowe wa busawo okujjanjaba ate omanyi wali agenda osamira lubaale ng'agenda asama Busamize akomaawo tagenda kubako kyagenda mukozesa kyokimanyi nga kusomera Busamize biggwe ateka wale ekifunuko kya jjajjaawe ateka wali omugugu gwa jjajjaawe ye abenga akimaze si musawo kitegedde si mukongozi mu kigwa kyewammwe naye nga asamire lubaale oyo kubanga bbanja omuzimu ogumutuddemu gwalina empewo ezo nga mbutalabika zezikuuma ekika kyewammwe kyokka tezigenda kubeera okubalaga nti zino ddagala lino jjembe lino musumaali lino biki naye nga tezikuuma kika ekyo naye nga balina zikolera ku mutwe ogwo okimanyi ni kyekiri olabyeko omuntu ng'anoga eddagala nga taliko wadde omuzimu ku mutwe ogulinnyako olowooza taba musamize aba musamize tegulinnya ku mutwe naye gumuwa okumanya n'okutegeera n'amanya nti no ssere awonya kino ebbombo likola kino kayayaana ajja kukola kino naye nga talinnyako omuzimu ku mutwe ate ng'era awonya avumula okimanyi naye nti gyali ago amaanyi ago tegezaako okulaga ago gakkira mu ki gakkira mu nnyingo zaffe mu buvu bwaffe mu bujjajja bwaffe mu bika byaffe tegedde bulungi nnyo abantu betogerako bano Yesu togerako baalina amaanyi nabo era baali balonde nga ffe wano bwe tuli abalonde abange tulinawo omusambo gwe tuyita kivubuka kyokka omanyi nti ekivubuka yali muntu era nga yeddira era okimanyi nti yakola ebyewuunyo singa naffe tuwandiika ebitabo singa si Yesu wa Afrika oba wa Uganda oba wa Buganda oba wa Uganda si yenda bali Yesu waffe yasobola okulinnya ne mukire teyaliiyo waliwo ebintu waliwo muwanga nga muzaale
nga so kyuse enjuba eyo nagitunuza nagisembeza nagizayo nagikyusa netunula eno agamaanyi ago okimanyi nti gawano nga sigeebunaayira bo tubayite tutya waliwo ebintu etujja kati tugende kati oyo omuwanga eyakola ebyewuunye byonna byakolanga oba kibuuka wamumbaale byakolanga ebyo byonna byowulira byakolanga byowulira osaba byaliyo tukkiriza nti omuntu asobola okukola ebintu tukkiriza naye kyengezaako okulaga kyekiriwa nti ennambiko gy'obikoleramu si yentuufu tosinzidde wammwe tosinzidde wakulambikibwa ddayo osinziire ewammwe tegedde obuyinza bw'otuddemu waliwo eyasooka obutuulamu mu kika kyewammwe wali waffe wakutumenya nti Mawejje si gwe osoose okubeera Mawejje mu kika eriyo Mawejje abaasooka b'otamanyi na muwendo abaavaako gwe nawe ofuna erinnya eryo Mawejje si gwe osoose kyokka emizimu tomanyi Mawejje wakumeka atudde mu ggwe ali wakumeka kuba buli muzimu gulina gwe gwava ate okuddamu ggwe si gwe ennyama gwe soose okutuulamu gusudde mu nnyama ez'enjawulo kivuunikantamu si gwe osoose mu kika kyewammwe okubeera kivuunikantamu eriyo kivuunikantamu eyasooka era ayogerera mu ggwe olwaleero gino emizimu oba emyoyo gyatondebwa abula gifuulibwa bufuulibwa ne gufuulibwa omubiri ne guddayo ate ne gudda mu mubiri ate era omulala kwe bagite okufuula oba otegedde bulungi kitegeeza okutegeeza ensonga zino nnyinza okuba nga ngezaako butazitwala nnyo munda naye ngezaako kwagala okulaga nti tulina okutunuulira ebintu bino n'obwegendereza tulina okumanya wa tuteekeddwa okusinziira kuba omuntu yenna alina okala obusinziiro wasinziira era mu nsi wano ekitubanjibwa ennyo mu nsi kwe kumanya wa olina okusinziira buli muntu alina omugabo gwe mu nsi kyokka tasobola gufuna nga tafunye wasinziira gugabanako kitegedde naye ng'ekyamazima nga sikulimbye tewaliiwo omuntu wano yenna wano mu nsi wadde ku mukutu guno ogwababonesebwa atabeerangako mu bitabo ebyo byeyogerako bonna bali wano baali babibeereddemukko babalina Maddini ge bababatizaamu Maddini ge bakkiririzaamu babadde bagagobereranga era okutuuka gavaamu olwaleero tosuubira nti tebamanyi biriyo baamanya naye ne bafuna okwolesebwa okupya kibula bayitibwa babonesebwa ekigambo kino mukiraba era yakiyiiya yafuna obubaka buno okufuna ekigambo kino nze namwebaza dda kubanga kirina amakulu okubonesebwa kitegeeza kiva mu kigambo okwolesebwa okubonesebwa kiva mu kigambo okwolesebwa abantu bonna mu nsi boolesebwa era nawe kivuunikantamu oyolesebwa enjawulo kwe kutegeera ebyo byoyolesebwa era ekikubanjibwa mu nsi ekikubanjibwa ebbanja erikubanja mu nsi kumanya ebyo byoyolesebwa bitegeeza ki era byetaagisa ki era bikolebwa bitya era bitututya mu maaso era biyambye bitya byoyolesebwa kwe kubonesebwa kuno kwe twogerako olwaleero tusaana okuddayo ku lutembe lwabajjajjaffe tufune okumanya n'okutegeera tusobole okusengejja ng'ebyo ebitatugasa tubireke tuwalenga ebigenda nga okutugasanga kitegedde mukulu givuunikantamu okumanya okwo kwetusaba kwe kukwanjala gw'ofune okusengejja kw'obwongo oyawule ddi lwogenda okwogera ku kigambo ate wa okigenda okugasibwa ffenna ebigambo ebitabo byogerako twabisomako tubimanyi naye bwe tuba tusome ennono tubirekayo ebbayi ne tubirekayo okitegedde kuba kati era obuyinza buli omu bungi gw'okimanyi nti nno Musa yafuna amateeka n'agakuuma kyokka ate era y'omu bw'atuma ogenda okunona abantu abaana ba Isirayiri okubanona babita abaana ba Isirayiri n'okumanya nti obalina kumanya abaana ba Isirayiri okimanyi nti ate obuyinza obwamu bwe gwali muggo gwalina okukuuma naffe era omuggo tuguyita buyinza kyokka olw'okuba omuggo gwe gw'obulamu gwali musota ke kabonero akalaga nti omuggo gw'obulamu kitegeeza musota omusota bwe bulamu okitegedde gwali musota kuba kabonero k'omuggo nga omuggo bwe bulamu obuyinza obw'obulamu okuba nti gwavaamu ki musota okitegedde era nga lyekkubo gwakola ekkubo bituufu era tetubiwakanya naye njagala otunulire be bayita abaana ba Isirayiri
lwaki bayita baana ba Isirayiri. Isirayiri kyeki olwaleero wakati mmwe gye mugoberera nga mmwe givuunika ntamu. Isirayiri abantu bayita pastoralist ndowooza ababa balunzi babunzi bakite batya ekiri awo ndowooza bwe kityo ndowooza. Naye abantu abo tebalina nsibuko yaabwe. Era ddayo mu bitabo nabo byetegeeza ensibuko yaabwe bajja batya okufuna ekifo Isirayiri. Era olwaleero kye balwanyisa n'Abapalesitayini lwaki balwana. Kubanga babasenza busenza. Nabo akafo basobola okukola ki? Basoterera. Naye bo olw'omululu omungi n'okuzaala okungi ne bagaziwa. Ate bafunza ekitundu ky'abannaabwe. Kati olwaleero entale ziwanamu n'abalwana waliwo tebamanyi bakikiro tebangi balwana tebakimanyi. Tegedde. Ebifo bino bitugoberera oba ebigambo byetugoberera tubisoma mu bitabo kubanga bali basoobye ne babiwandiika. Naye olw'okuba bino effe si biwandiike tulowooza nti ebiriiyo. Kati abantu balina obwongo obutafumitiriza nga ggwe tebasobola kumanya nti ebintu bino bitogerako byaliyo. Nti waliyo Kibuuka, waliyo Muwanga, ate balinganga abo, waliyo Kiwanuka, waliyo Mukasa. Abo bonna balina obuyinza nga bazaale nga bali mu nnyama nga ggwe nga bazaale. Bonna baaliyo bakola ebyewuunyo. Olwokuba tebalina bitabo biwandiike kati omuntu asobola bitegeera. Abantu okujja kuba omuntu aliko okumanya okw'enjawulo ng'aweebwa omukisa ogumanya yasobola okumanya ebintu ng'ebyo. Naye si kyangu kubimanya naddala omuntu nga talina kumanya kwanjawulo ate era nga tafumiitiriza. Tegedde. Naye nga abakuwakanya nti gyayo ekitabo kya Bayibuli olema kukizza batuufu si bakyamu. Batuufu si bakyamu era kiteeke ebbali. Oba okisomesa kitwale mu kyaki nga bw'oli mulokole osomesa abalokole naye mu basamize naddala bano abonesebwa osaana okirekayo oleme kizza. Weewaawo.